The Newsroom, where untold story is revealed. Mbaniriza konate mu edition y'olunaku luno olwaleero ku Beyond the Newsroom omukutu osema kutu ensonga semasonga wetugenda maaso n'okubeera ng'ate oba olyawo tuzisosootola. Nze Deni aliwo okubeera nga nkubiriza program y'olunaku olwaleero n'abakulu ab'enjawulo be tulina ku pano. Tekitera kubeera oba olyawo kya bulijjo okubeera n'abasajja emmwaŋŋuli babiri ku pano y'emu newe bukeredde olwaleero ng'ekiri mu nkambi ya National Unity Platform kifumba mutuku okuba empawa wakati w'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga n'ekibiina kya Nuupu bizzeemu baateze mu musajja w'Obote mukwano gwe Alan Sewa. Mukwano gwe yabadde ku kibayira munnaye okwagala kaadi abagundi bagamba abanankani aba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. abanankani babayita batya abawano waggulu erubaga Catholics okwagala ebintu yensibuko y'ebibi ebingi so nga tewajja nabyo kakati okwagala ebintu kuleetedde buli wano mu Uganda ekimu ku kisinzidde ddala kuleetera abantu ebizibu kwagala bintu. Kati kaadi ya Nuupu eyo giraba nze nabagamba ejja kukunamya abantu bangi. Bantu bajja kunama abagigaba bennyini bajja kunama kyokka ne bagigabira bajja kunama kati ojjawulira. Okay, omulungi agenda maaso n'okubeera ng'ati otugoberera njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika waggulu video soko gimpele like bw'ogiwa like atojjabo nkoze bulungi nnyo nnyini ddala gwatana subscribinga ku mukutu guno nkusaba ogende maaso n'okuba ng'osubscribinga then bw'omala onyige mu kade okajje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ate oba olyawo ze tuteeke. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga nnyingi. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga okubeera nga yeenyigira mu kusiba Ssewanyana n'abalala kw'oteeka abaana nga ba Eddie Mutwe Achilewo Kivumbi n'abalala almost security team ya Bobi Wine yonna eri munda ba Adamu baani basibwa abamu tebamanyiwa bwe babasibira nga Adamu ngakubadde nga bamutwazuula oba olyawo lyakola ki jali then olwaleero Bobi Wine yabaddeko Adamu bamusibira Kyankwanza ali Ntwetu Kyankwanza tebayigireyo gundi tebayigireyo muchaka oba bamuyingiza amagye aliko prison Kyankwanza Ntwetwe constituency lwaki babaawula kati kibawe obuzibu bana bagala bakyalira bano basimanya abamusiba bagamba emisango tegyekuusa ku gina ate emisango gyanjawo yagidiza Ntwetwe Ntwetwe waliyo basezi kiki yali omusezi yali omusezi Ntwetwe waliyo basezi so Julius, so katubuuze ku balabi baffe then tusobole okubeera nga tweyongerayo tuwanje ensonga. Abalabi baffe aba Beyond the Newsroom twaleetuludde n'okulabikako omukulu abadde mulwadde yali yeewamba ono gw'olaba. Tetugamba naye mujje tuwudde tuweereza abantu oli wajjangu paka nakati tuzzeemu ne twegwako. Mbalamusizza nnyo abali ebunaayira mwenna abatulaba abafunye ebizibu abafunye n'ebirungi mwenna mwebaza Katonda nammwe afunye ebibi era Katonda kuba yaba akireese. Olwaliro weetuli nga bulijjo mukale taata waba njagala okubuuza ku bantu mwenna abagoberera Beyond the Newsroom ffe kituufu ekigambo ekyo kyamakulu nnyo nti Beyond the Newsroom Newsroom zaatubuzaabuzanga edda nga zo zituwa okusinzira bwe ziwulira ne bwe zirowooza kati ne mulyoka mutoloba n'ekintu ng'ekyamazima temukitegeera naye kati olwaleero ntera kulaba omwami ono ng'agenze Beyond the Newsroom n'agenda mu kkomera n'agenda mu balooya bannamawulire bali tebakyalina budde bwaffe nga bakola bo bye babawulidde oli bw'awaabira omusango bwagutwala atutte amawulire go bawuliriza ontegedde so Beyond the Newsroom tubeebaza olw'emikutu gino bwe mumulaba emikutu gino
tubebaza nnyo mwebale kulaba. Nze Samuel Kalungi mva mu kitongole kya Zinga yaffe ne Society Media. Abantu nno balaba Society era bagambe mugende subscribe ku Society Media nga bwe mujiwa nti Society Media omulimu gwayo gwa Society ne bobanga oliyo ngolina kyoyagala okugamba ngoli wa Society tutunulira ensonga ya community development nkulakulana ekintu kyonna ekigatta ku ggwanga lyaffe okulikuza. You are welcome. So tugenda mu bantu naffe ne tukola bye tukoze. So Society Media genda awo mu YouTube yo nako kagende okasubscribingeko tugende maaso. Olunaku olwaleero ensonga nyingi zibadde zitambula mu mawulire era nga ffenna tuziraba. Kibadde kitutte almost nga tugenda mu wiiki emu n'ekitundu bukyanga Eddie Mutwe akwatibwa. Ndowooza okukwatibwa kwa Eddie Mutwe ye yabadde nga sparking moment ey'okugyayo ebintu binene n'obusungu obwayoyolesa olunaku lwajja ku kitebe kya National Unity Platform. Nga tetunnatuuka eyo, General Muhoozi Kainerugaba yakola tweets ezalimu n'okugamba nti agenda maaso n'okuyigiriza Eddie Mutwe Olunyankole. Era nga we twatuukidde olunaku lwaleero nga yatwalibwa mu kkooti e Masaka gye buvuddeko n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi n'amusomera emisango egyekuusa ku giri egyaddizibwa ne banne kwe bali ba Akireewo Kivumbi. Kaakati olunaku olwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu musango kiguba mutaddeko emisango okuli okubba n'amaanyi okozesa amaanyi okubba nga balina ebiso oba ebyambe okubba esweta akasi obusimu bukatooki n'okubba kyekirala emitwalo abiri egyensimbi nti bannamawulire ze baalina newankubadde ng'akulira bannamawulire mu Greater Masaka yavudde n'agamba ebyo ebimu bye tuwulira mu fayiro ezo tebyaliko tetumanyi gye byakola ki gye byavudde. Awo wennyini tusooke tutandikire ku ngeri y'okwatibwa kwa Eddie Mutwe engeri gye baamukwatamu ne gye baamuyisamu okumutokyaringamu. Kantandikire was Zinga. Okukwata nno kuba kukwata kwonna naye ndowooza waliwo obutagoberera mateeka ng'ebintu bino bikolebwa. Kati obutagoberera amateeka obwo bwe buleeta bino byonna discussion zino zonna okugenda mu maaso. Mu Uganda omuntu yekka atakwatibwa bamuyita Museveni. Ekyo nno ekintu kyayo omuntu ayinza okukyogera ne bagamba oyagala waliwo yakyogera ne bagamba yakwata kabaka. So omuntu yekka atakwatibwa okusinziira ku constitution Museveni yekka yatakola ki okusinziira ku constitution. Weewaawo n'abalala bangi tebakwatibwa olw'ebitiibwa byabwe olwa connection n'amaanyi. Ne muba bulijjo mulimu abatakwatibwa nga ne bwazza omusango era ogenda okulaba beetoolodde bamaze tebamukoze eki tebamukutte naye nga amateeka kigakola ki kyegagamba. Kati ne wabaawo n'abalala bebakwata oluusi ne babakwata nga babakwatirira ate emisango gy'abalala ontegedde ne babakwata naye nga si be bandibadde bakola ki bakwatibwa kati ne bakwatamu abalala nga Kamantaho yandikwatiddwa ne bakwatamu Obote kubanga mukwano gwa Kamantaho ate bagala kulumya Kamantaho. Kakati ye embeera oluusi ekola ki ebaawo. So ebyo byonna it is abuse. Omanyi bagamba nti power without control can be very disastrous. Kati sometimes abantu baffe abamu ensi zaffe zino ezikula nga Africa mulimu abantu system zaffe zikyali nto mu bintu bingi. Abantu overpowering system ontegedde osanga omuntu na overpowering system ng'asinga system amaanyi so nga ate mu nkola entuufu yandibadde nti system terina gwekola ki gwetaliza nti system bweba ekukutte ng'erina weekukwatidde birina okukunyweza oba oli jeno oba oli kano oba oli ani naye ebyo byonna ebimu tukyayiga biyige tetunnabitegeera. Nze abantu mbagamba nnyo nti ebintu ebimu tuyiga biyige tetunaba kubitegeera. So ekintu ky'okukwata Eddie Mutwe saaliyo nga bamukwata n'okusinziira ku byowulira okusinziira ku byempulira yakwatibwa kati ate kyamaze eggobe mu kibya ye CDF omukulu akulembera amagye mu Uganda okuvaayo n'agamba nti ono namukutte era ali mu basement ewange ayiga lulimi Olunyankole
ekyo nikisoka nekinkubawa nensoka nembanga akireka ne tudda ku kirala najjaako awo tweet endala gyeyasembyeyo okugamba yagambye nti kati yayize n'olunyankole kati yayize n'ennyambala y'ekinyankole kuba bamulese yesiba ekinankani mu bulago ekinanka nga n'okulemala alemala. Ekisookera ddala ku ekyo si kya buvunaanyizibwa era tukivumirira. Tetwandiyagadde muntu yenna alina kuyita mu mbeera etali y'amateeka. Ekyokubiri gundi General Muhoozi njagala okumutegeeza nti ebintu ebyo byakola bituufu okusinziira ku ye oba oli awo ne gavumenti gyayagala okuliyetinga naye ebintu ebyo bikyamu nnyo mu gavumenti ya Museveni meno gavumenti ndala nti Mwami Muhoozi alinga ayagala okukola gavumenti endala within the government. Museveni ekintu kyeyamanyiza abantu kirala ne ku Muhoozi kyagala okuteekawo. President Museveni yamanyiza abantu nze musobola n'okunvuma ne mugenda era abantu bangi bamuvumi ne bamuyisaamu amaaso ne bakola biki era ne abakola ki n'abeesonyiwa abalala n'abakangavula mu ngeri ye n'abakola ki n'abata. Naye obukambwe bw'ekikulu ekyo si ye gavumenti ya Museveni. Museveni ye sitayiro ye ndala ontegedde bulungi nnyo nti ne baba naakunyigiriza takunyigiriza atyo direct n'atuuka ne ku level egamba nti ono ali eno ndi mumuyigiriza lunyankole kisooka ebyo ebigambo nze okusinziira ku kigambo ekyo kati kirekawo omuntu omunyankole oba omusajja yawasa omukazi omunyankole ng'ali awo anti era nange kyendabadde nsaba ne ŋŋamba nti bw'abanga Muhoozi awulira ayagala nnyo gundi Edi Mutwayiga olunyankole babi atuyambeko kwa babi mukyala munyankole amanyi bulungi olulimi asobola okuyigiriza oli kubanga ate mukwano gwe beemanyi n'okola ki bwekibanga ddala awulira nti necessary y'okuyiga olunyankole. Naye nze ndowooza nga bwe nkugambye nti bino birimu effujjo birimu amaanyi ameemanye ontegedde omanye amaanyi ameemanye nti birimu amaanyi ameemanye birimu effujjo era nze sikkiriza nti kituufu omusajja yabadde mugundi muki bagita batya mu basement ya CDF Mumakyazi ye yakyogedde bwatyo sikikkiriza saa kikkiriza bwene kati gweganye buganye Kakwenza yali luddawa yali mu basement naye bamukubira mu kyaki nze sisuubira nti amaka g'omuntu gayinza okufuuka gundi. Olunaku olwaleero Bobi Wine avuddeyo n'agamba ku lunaku olwokusatu nga Edi Mutwalye General Muhoozi Kayine Lugaba mwennyini yajja eziti bagita batiyo gundi waterboard ki waliwo tamu engeri Bobi Wine gyagiseemu kuba kikuto kyali nga psychologically and health wise nga gwo omuntu so kakati omuntu atannaba kakasibwa nti kituufu alina omusango oyinza otya okumutulugunya okumutuusa ku ssa eryo ne waba alina omusango takkirizibwa kutulugunyizibwa. Julius kino ekyatuuka ku Edi Mutwe was it an arrest or an abduction? Kwali kuwamba muntu oba kwali kusiba muntu? Ali ki abduction bamu abducting abamuwamba. So kati ntera nnyo okukigamba abantu betubeera nabeeyo nti ne wosanga busanzi bantu nga waliwo abalwana duka vaawo okitegeera kwa kati basobola okukwatira kasanga akatini ne bakutwala naye nga ate wali omusango bawaaba omunene nga bagukuterekera kati bona abantu abasinga bamukwata kasanga ate masima ya koti nemuta naddawo ne bamukwata nti ate tukutwala ku guno omunene kati nze mu instance ya Edi Mutwe omukulu CDF yakola ensobi nnene wakati utubanga Google tuinanga omuduumizi w'eggye lya erya Uganda no bakati nga wakati gwe wenyigira mu buno obusango obutini petty crimes nti Edi Mutwe emisango gye bamuvunana yabbe essimu ya mitwalo 7 nga CDF yayina okukozesa state resources okuyiga Edi Mutwe bamukwatira mukono kati agamaanyi amangi agasukkiridde gooteeka ku nsonga ezitagattako ku ggwanga oba ekitiibwa kyaffe ekyeggwanga nejje okikakkanyiza okitegeera
Edi Mutwe muntu alina osobola omusanga ne wabaziza musango ki osobola okumuyita naye the fact that ndi muhoza osobola okukozesa amaanyi gonna ne resources z'eggwanga nti bakwata Edi Mutwe n'amutokyalinga more than 24 hours kuba kati amateeka gakugamba 48 hours omuntu alina okuba nga aleetedwa mu kooti olwedde bamulese wayisewo wiiki kati omulamuzi yenna alina alisoba Edi Mutwe oba olina kutamute okitegeera aze atulugunyiziddwa amateeka tegakkiriza kukozesa muntu atulugunyiziddwa kati mu bino ebintu bwe tuba nga twagala kuzimba nsi muhoozi nga nawe kujja kulaga nti olina amaanyi era olina relevance mu gavumenti ya kitaawo alisi wandibadde otukwatira ku bantu ababbye ku ddagala n'obakola bye wakoze Edi Mutwe awo ensi ejja kuba mu ngalo era mwagala awo okitegeera otukwatire nti gundi yabba ez'eddwaliro ono yabba ez'oluguudo wuuno ali mu basement ayiga Lunyankole oba ayiga kubala okitegeera Edi Mutwe atabbanga yadde ekintu okitegeera bwe n'omukwata yakola effujjo ku bannamawulire talina fujjo lye yakola newaba yalikola poliisi ebadde ekubawana abantu mu kalulu akawedde okitegeera kwati mugamba nti kati tukwata bakuba bannamawulire poliisi yakuba abantu emiggo nebalemaza aba ne boonona gadgetisi zaabwe bo bali luddawa nabo bali bannamawulire mbayirawo okitegeera bo bali luddawa bakuba bannamawulire wano mu kalulu k'ekawempe kati oba osobodde okukwata Edi Mutwe ate n'omenya bumenya amateeka n'omuwamba n'omuteeka gy'omutadde gy'ogamba nti yayigira Lunyankole nze olaba waliwo omusajja bamuyita Lord Acton yali musajja Mungereza yalina piisi gye yawandiika ng'agamba power corrupts but absolute power corrupts absolutely okitegeera nti kati gwesobola okuba ng'olina amaanyi mayitirivu kana akaseera gasobola okukupika okukola ebintu bingi mulimu ebibi ebirungi osobola okugabusinga naye watabaawo checks and balance mu byabufuzi omuntu asobola okukola ebintu nga muhoozi byakola naye njagala ojjukire ntubaddeko n'abakulembeze abadde muhoozi byakola mutabani wa Saddam yabikolanga bamuyitanga Ude Saddam Hussein Ude nga naye abakuba n'abayigiriza Olunyankole naye family yaggwawo yonna okitegeera family yonna yaggwawo gwandibadde alisi osobola okukuŋŋaanya okukumaakuma gavumenti yakitabo ebintu byekoze ebikyamu gwe nobaako byotereeza n'ogamba kale njala tusigale kuba mulina 50 ya master plan eya Ankole rule bagirina bafuga emyaka aga kati omuzeeyi yafuze ekaaga ana kati bwobanga mwagala kukontinuwenga nakutufuga kale tetuganye obufuzi buva eri Katonda era Katonda oli yambuuza mutugamba obufuzi buva eri Katonda Katonda asobola okugyawo omukulembeze omubi yes or no of course buva eri Katonda ye yamanye ekyokukola mu time kati Katonda naye atuggyeko abakulembeze ababi wabanga yasobola obatuwa anti olina musaba tomulagira oga mukama atugezaako kumukangakanga nedda Katonda tumukanga naye tumukanga abantu kule bamugamba kimpe byampaka nkitwala mukama yakiganidde yagamba nkitwala enkola entuufu si yakukanga Katonda yakumusaba naye omukulu nze kyetusaba twabeerewo enkola egoberera amateeka bano abantu basobola okutuukibwako akadde konna kyogamba mu nkola y'emirimu gino oba y'ebintu bino byonna ebibaddewo tewabaddewo any kind of sign ya rule of law tewali toyinza kukwata enfuga y'amateeka tebaddewo teri mumuleeta mutyanga yenna atonnya musaayi alemala wuliriza ekyokulemala kigenda empola abaana bano balemadde nnyo waliwo ne gwe bakoonako obukonyi bwe bati ne bamugamba tereera naawe ayita bago bamenya okugulu sebo naye yalemala nkugambye waliwo abamu sigambye nti bonna otegedde kubanga tawa kituufu bamumenya naye waliwo abalemala n'alemala kuno kugulu n'akwerabira ate n'alemaza kuno so kati baba bakunamira bali bannaabwe okusinziira ku looya ne Bobi Wine yennyini yafa omulabako olwaleero atugamba bwe baasiba empingo zino baazirinya neki n'engatto ne zirumba ne ziyingira emikono ne zituukawa ku magumba kakati omuntu ali mu mbeera bw'eti naye by the way bamussa mu mazzi ne bamukubisa katuddeko emabega katono I think leka tubeere realistic Edi Mutwe we demand him mumute kubanga Edi Mutwe talina musango Edi Mutwe nze banga lyonna lyemmulabidde simulyako ng'avuma omuntu kubanga nze nina abantu mu nuupu benjagala bakwate
nga balina emisango ngani mpuliriza waliwo abantu mu Nuupu benjagala bakwate ng'emisango gyabwe wegiri bagikoledde ebbanga nga tebakwatibwako mpola kati ze nkugamba Eddie Mutwe nkugamba nti Eddie Mutwe talina musango kubanga Eddie Mutwe simulyako ng'avuma abantu tolina abantu mu Nuupu bomanyi bavuma abantu simulyako ng'awemudde omuntu Eddie Mutwe tawemula ku muntu simulyako Eddie Mutwe ng'avumye oba Jeno Muhoozi sikiwulirangako ebyaddala okuleka lwe yayogera wano byalina bitono nnyo yagobaani yagoba ono omuvubuka bamuyitaani omusajja ono obwebweru bamuyitaani gundi kano wa simanyi bamuyitaani kutali sinono Eddie Mezaya lwe yajjaawo n'amugamba nti bulijjo obadde owaana Muhoozi wano kola ki ate era teyamukoonako saagala bakwatako era teyamukoonako yamuninyisa mmotoka ye n'amugamba kola ki tetugenda kukoonako temutuprovokinga so Eddie Mutwe as a person as an individual talina buzibu bwonna talina nsonga lwaki omuntu amukwata n'amusibaasiba n'amukuba amagulu n'amuyigiriza olunyango tewali nsonga yonna niye waliwo boolabire nga beetaaga kuyigiriza bamuyigirizeeko ayige ne ku nnimi endala bangi gwe kugabe abakoze emisango egiri very vivid abavuma abantu bawemula abantu bavuma pulezidenti w'eggwanga ne bwaba mubi tomuvuma muleke kubanga si gwe omuteekako era gwekola gugwo somesa abantu oba si kyo mugjeeko gwe mu ngeri yo gyoyinza okikolako naye kuvuma tekuli kyekugasa oyongera kwonoona bwonoona oleetera ba Eddie Mutwe buzibu kubanga ti abamu bakwata nakusoose nenkugamba nti kati amateeka g'abantu gali bwe gati gatunula bwe gati galina endali oli amanya nti Eddie Mutwe bw'omukwata omukulu ajja kulumwa nti ye katukwata Eddie Mutwe kubanga Eddie Mutwe byadda olabira ddala nti okukwata kwa Eddie Mutwe kwakulumya Bobi Wine tekuliko anything else tekuli kubanga talina musango kati Eddie Mutwe tasobola kunoonya mitwalo 2 n'asasula bwe baba ddala nga yagabba tasobola kunoonya kubanga abantu bijjo bagenda ku poliisi bw'otuuka ku poliisi ne bagamba nti omusango wakunoonya wabba ekintu bwe kiti ontegedde nanyini kyo wuuno osasula batukuteekeyo that will be the deal nekino kyona kikulaga nti waliwo gwe baagala okulumya era bamulumizza nti yatuuse ne ku level ekola move ate endala eŋŋumu ey'okwasa ebyama byabadde asirikidde ebbanga ki ebbanga eddene don't you think tuli mu political moves naye nga tukozesa omusaayi gw'abantu abalala mpiki olaba ozanya chess okitegedde politics chess kati waliwo empiki z'oba olina okusaddaaka Queen ayitewo nti eno girye naye nejjeitewo okitegedde kati kyetulimu naye kati ekyo nze kyendabula ne ŋŋamba abantu nti General Muhoozi omanyize lumu nagamba abantu ekintu ekyali scientific ne bagamba nti bw'olaba omulalu ng'akutte emmundu gw'atali mulalu okola ki you take cover wetwogerera olunaku olwaleero ng'olunaku lwa Bobi Wine yavuddeyo n'agamba kamplaying video saagala kwogera bigambo nga tetugize ebigambo bino byayogedde olunaku lwaki Museveni ono bamuwangudde nigwe bawangudde Bobi Wine tomulaba nti amunyiivu kata kyali scientific bino byayogera bimukunamya bukunamya bimukunamya naawe tebimukunamya yakunamya dda ate anaakunamya ebiri oyagala osooka kulaba gundi ono musajja mukulu eyabyogedde Nsewanyana yadde asobola okugaala agamba ekyo nedda yadde asobola okugamba kiba kikyayo yadde asobola okugamba nedda kati ebigambo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogera wakati mu busungu mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu nga bangi baali beebuuza ekibuuzo lwaki Kyagulanyi yandikutte omusajja nga Mathias Mpuuga n'amujja ku leader of opposition lwaki yandibadde amujja ku bwa commissioner ne wajja ebitaano naye nga mu background tuwulirayo noyize egamba nti waliwo ebintu ebingi ebyabaawo ne kaneeno ak'ebitaano yalinga manduso wafunira chance egobaki Mpuuga kakati ensonga basigala batulimba mbu baagala
Mpuuga yagaana okwetonda mbu era senga yeetonda nakkiriza omusango gwe yandibadde tebamugoba ye yeetonda ate yeetonda kyekyo singa yali yeetonda wandigambe nti baatulimba anti kati kyo kikulaga nti waliwo ensonga endala ennene ng'era bulijjo babadde bajja batugamba yali tasobola kwetonda because nze no wuliriza anti wuliriza okwetonda bagaana omusonyiwa anti okwetonda kuli bwe kuti okwetonda kwandibadde kulungi nnyo nga waliwo omusango gwekimanyizo sente gwali musango sente wawulirako nga balina bwe bamenye mu parliament ne bazibba sente babba nzibe yisiza anti kyekyo bantu basatu bana naye bo baluwa baba nabo bawulirako kubanga yatwalako 5 anti bali si baffe bali benaalemu no oba wenaalemu oba waki bonna baba babba nupu yali yeyonja nyumba yaayo nti not one of us abeere omu ku babbi nupu yetevunanyizibwa kwoli aba NRM kyali kikwata kuba NRM okulongoosa okukangavula abaayo ebibiina byonoonyebwa lino nedda fewe tuba nga tulina enkola yaffe nti fete tuba abakola ki abakola amabaati nebino ebintu bizeewo nga bibaawo waliwo kone sente zebagaba zaali miliyoni 22 President Museveni n'agamba buli gwe baziwa zikomyewo ababakwata nga bana opposition bamaze gamba sente zinene tetugenda zitwala tuzize Museveni n'abuuza ani yazibawa kyokka ate najja abawadde 10 kino ne bazeegaana ate ye n'avaayo mu lwatu n'agamba nakola ki nazibawadde kati olaba eno gavumenti ya Museveni ebamu ebintu bingi byebakola nga babuzaabuza abantu kati ojjukira ne ku Kisanja yawozanga nze omukyala yajja n'afukamira awo muzeeyi paka lasiti okitegera muzeeyi n'agamba nze ebyo sibimanyi nebya egirimiti nti nze sibimanyi okitegera eventually najja nga takulaga akyagalira ddala nnyo nti baba mala okumulaga omukwano aba alina okurespondinga n'omukwano no kati fe anti ebyobufuzi obiraba ebyawano biremye okula no naye leka tutunuulire ensonga eno erwa eri wakati wa Bobi Wine Alan Sewanyana ne Mathias Mpuuga tugikwate mu ngeri ya kisajja kikulu kuba otunuulira Obote statements ezo n'ebigambo bya Sewanyana byayogedde ng'akakata nti mu butuufu omusajja byagambye biki bituufu kuba be babimugambanga kuba be babimugambanga so si bye njagala nkugamba ekigambo kinasookeddeko okwogera nti saagala weerabire nti Bobi Wine Mathias Mpuuga ne Sewanyana bonna abantu bano betwogerako bonna bakulembeze ate bonna ba politicians ontegedde buli omu anoonya ekimukola ki ekimuyisaawo ontegedde bulungi nnyo tewali ku bonnaawo ayogera nga munnaddiini buli omu anoonya political capital awo waali Bobi Wine tali lwedde kuswazibwa ontegedde bulungi nnyo Sewanyana tali lwedde kufiirwa otegedde Sewanyana tali lwedde kola ki kufiirwa kaadi Mpuuga tali lwedde kufiirwa kifo kye kubanga mmwe kakati ekikulu kya byonna kiri wano nti buli omu asikazza ki Mpuuga kifo kye asikazza wuwe no Mpuuga omulaba Mpuuga kyomumanyi Mpuuga essaawa eno agenda kakkana bukakkanyi naye Mpuuga ekyamazima kiri bwe kiti yali ekifo ekyegundi akyakyagala n'essaawa eno kati amanyi dawuti ekirimu n'agamba abasajja bano position zo zonna yali azaagala okuva ku kubeera gundi loopu byonna byonna ebifo bye yali abyagala era mwabimusuuza buki kyova olaba komisona yabikola ki yabulemerako so kitegeeza ki nti bano bonna aboogera tekuliko gwoyinza kutrustinga 100%. Sisobola kutrustinga Bobi Wine 100% kuba naye anoonya bibye. Sisobola kutrustinga gundi Sewanyana kuba naye Sewanyana ennyini anoonya kaadi ontegedde. Sisobola kutrustinga Mpuuga kuba naye Mpuuga yennyini naye ali mu politics. So the idea is very simple nti ffe ebyo byonna nga bibaddewo nze ama community development expert ebyo byonna nga bibaddewo ffe tufunira wa Nancy ffe
ffe bannansi abankuseere ffe tufunira wa ontegera kyegeza mufunamu abakulembeze ab'omuzizi nti kati ffe abakulembeze be tufuna ng'olwaleero olwaleero ayogera kino enkya nagamba nti kiri luli nagamba nti kino ontegedde bulungi nnyo kuba kati waliwo embeera emabegaawe yaliwo between Nuupu ne gundi ne Sewanyana ng'abantu bagamba nti gwe Sewanyana oli waani Wampuuga ekimu ku bintu kati ebisobola okukuba ne bikukunkumula omukono mu kibya mu Nuupu kugamba bugambi nti nze nina essimu ya Mpuuga era oba Mpuuga yankubidde ontegedde bulungi nnyo nti ekimu ku worst nightmare mu Nuupu bakiyita Mpuuga nti oli ne bw'aba amanyi Mpuuga ng'era amuwuliriramu era amumanyi takyagala kati kumwesembereza ontegedde kubanga bakizudde nti kati now we must look at this as a political capital but at the end of the day nze maama wange ow'ekyannamukaaka ow'emukono ow'egundi nfuniramuwa ebyo nga bigenda mu maaso kakasemberayo ddala taata nga bigenda mu maaso Museveni ayongera kakata mu ntebe oba agenda anti kati olaba linda wakati ni nnyo bwe babanga abaana bonna babakwata babateeka Masaka gye babasibira. What's so special with Masaka? Kyekiri Masaka Sewanyana yabuuza Basewanyana babakwata lwaki batutwale Masaka nga wali ababaka abavaayo era ebijambya byava Kampala ne bigende Masaka kakati jo obate nga twogera bino byonna tujjukire nti ekintu kinene mwafiiramu na mubaka Mulamba Seggirinya era nga almost 85% ku byogera ku nsonga ya Seggirinya akakasa nti obulwadde obwatta Seggirinya bwava mu komera nti yafuna bujjanjabi mu budde kati mpuliriza bulungi nakugamba nti ekimu kati ku mirimu egisinga okukolebwa mu Uganda is politics ontegedde bulungi nnyo bino bye tuli mu kulowoozaako nti lwaki batwalibwa Masaka gw'oyinza okulowooza gw'omanyi ki oba abikola ayagala tulowooze bwe tuti kubanga nange neebuuza lwaki bagenda e Masaka lwaki omuntu gwe bakwatidde emukono ali Masaka ontegera bulungi nnyo Masaka Mpuuga kituufu alinayo base n'abalala bangi balinayo base ekyebuuzibwa what is so special with Masaka kitegeeza nti psychologically oli bw'abanga alina kyakunoonyaako asobola okukuteekako embeera ontegedde bulungi nnyo asobola okuteekako embeera waliwo emboozi neziwunyiriza ozimanyi ziwunyiriza ku misango oli asobola okujja n'adduka emisinde paka mu nnyumbayo toya ku bantu be bategenjaga ng'agende wabweru ne bamuteramu akayaga muki mu nsawo atuuka wali bamubuuza kino kiki parking ensawo yo ntize nagiparkinze kino kiki ontegedde bulungi nnyo kakati now tuli mu kiseera ekizibu nnyo kya politics nti abantu bangi bakola obukodyokodyo naye nga bo bali mu political games zaabwe kati oyala kuŋŋamba Museveni yaplantinga kino Kyagulanyi asulowinge ng'ali mu kwatakinga Mpuuga nedda amaanyi agaseege ku Mpuuga mufo kyo gateeka ku ye kati omanyi amaanyi Bobi Wine gaalina ku Mpuuga essaawa eno mangi nnyo okusinga gaalina ku President Museveni okugenda ekyo kikyo nedda nze kyendaba bali be babadde n'amaanyi ku Mpuuga Museveni ku Kyagulanyi ba Mpuuga ne kampu ye mpe ku matuga mwe nga tumaliriza njagala tujjewo okukana akantu kati nnyo titubadde mu Uganda nga bw'ofuna accident ne waba kumpi na bitala footage abula takola ki tufunye ebizibu bingi tetufuna footage oyo avaayo kujja ne reports tezikola ki tezifuluma olunaku olwaleero ebitongole by'okwerinda biplantinze kamera okwetooloola buli wamu Kyagulanyi wabeera bwe tutunulwako kitebe bazitaddewo mu maaso naye emabega ne bazisimba ne ku mirongooti nga gitunula eno ku biiki ye bazisimbyeko n'okuziteeka ku makubo agagenda ewuwe kino kitegeeza ki nga twolekera 226 security bamuwa security both bamumunintalinga nze kyendaba tebagala abeekonkuŋŋana zaakola kuba bagenda tuka bamugane naawe kavule bajja mugobawo nedda kati kankubuulire ebyaddala ensobi Bobi Wine yasooka okukolera ddala mu political career ye kuzimba kitebe yensobi yatandikirwako eyalagira ddala kubanga kati wakyaliwo activity ekolebwa kavule nga teri monitored ne bweba meeting y'abantu aba nga teri monitored ekavulaawo ate inside va ku bino ebya kamera zolengera inside
bwe tubanga tuli mu lutalo olw'okulwana ne gavumenti efaanana ng'eno tosobola kukola kitebe, tosobola kukola bino byetukola, bino byonna byetukola biyambako President Museveni kunyweza bibye. Tuli mu byabufuzi demokrasi. Tetuli mu bolira warfare tulina okwekweka mu byagala. Oyatuyingira ensiko. Nze era n'oyingira ensiko kamantaho anti batutta babiri. Nawe ogenda. Mwaga ngubuulirirawo. Ngubuulidde no. Bino ndi serious. Anybody who is ready to go and fight, I am ready. Naye kyestali ready kwe kutandika okungamba kasasiro w'obululu simanyi gundi because nsikiriza mu democracy first of all. Nzisibikiririzaamu. Ate nga gw'oyagala okuleeta. Ate nti yanze mwagaza ki? Bw'oba ogoba bwe mbangoba. No. Nze manyi gwe ngoba. Nze ngoba President Museveni. Ati pafi ya Kyagulanyi ya demokrasi. Aya nfu. Sino. Eyo nfu tayina kyeyinza kukola naawe olimba. Alimba buyaye naawe. Bobi Wine atambula nga president. Gundi byonna bya yeeyagala. Oyinza okulwanyisa omuntu nga muli mu kunyumirwa. Oli mu kunyumirwa. Ensi nyingi zikyusa obukulembeze nga tekyagenda mu nsi. Ezo si zaffe. We are in Africa. Ni mu Africa weziri Kenya wuuyo. Tanzania wuuyo. Kenya kasasiro naawe tonyumya kasasiro wano. Kulembeze n'akyuka. Akaluwa kasasiro ka wano manye bikiriyo Kenya gwe. Akalulu. Buliriza. Nze mu myaka gyange. Bakwatiramu emmotoka ya Uganda. Mu myaka gyange ndabye abakulembeze ba Kenya bakyuka. Buliriza bulungi. Ffe tetwagala kyusa bukulembeze. Twagala kyusa ggwanga lyaffe. Mu mbeera yonna. Ante tugenda genda mu sikazi tutte bantu. Abagenda lulimu abakola mutya. Abafa ddi. Buli muntu alina okufa, mujja kufa, lwaki mumala obudde. Kituufu naye ensi kati ensi yavaawo. Ensi egula mirambo nga temuli gugwoba gwa mwana we. Anti nkugamba ekyo. Kakati ejabaliwo gikole ki gigire tetulina budde. The idea is very simple. Kasasiro ono kasasiro gwe tulimu obutali okunyumya ekyo sikiririzaamu. Otugamba tukwata nkola ya demokrasi. Tetwagala demokrasi. Abantu muveyo mulonde. Zesala demokrasi. Abantu balonde musale w'abakulembeze abana abakulembera. Omanyi challenge eriwo. Nti ne quality y'abantu abalonda nayo sitetegeera. Anti government yo eremeddwa okukola sensitization ku bantu kiki balina okulonda. Civic education mwagijjawo. Temukyayira kusomesa abantu mulonda mutya. Abantu balonda omubaka nga musaba sukaali. Ekyo. Nalondo mubaka okuba baziikirako. Kati demokulaso w'ekisirwe ngoyo nga mubeera mwoyo. Ati omusajja atuweereddewo. Gwe ne gavumenti ye. Nze siri mu gavumenti ya Museveni. Gwe ne gavumenti yo. Museveni fe twamuwagira n'ajja naye kati n'atwefuulira mu kalulu. Mu kaseera kano olina wolabe n'ekisomesa abantu ku byokulonda. Julius Tusibule mwebali mubadde balabi balungi okuva gye tuvudde okutuuka wano badde ne Julius Siza kwoteeka bote nva ku ebyo ffe twagalayo omuntu ayimirira atali mu kuvuga zihama atali mu kwemoolamola na kukuba nduulu. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.